Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba oti. Era ko still Ramadan. Kubera nti twebaza omuntu munsi muno yizo okuba tonnafuna kyoyina kufuna. Naye nga Katonda alina wakutuusiza, osobola okulya akamere tolira mu luseke, osobola okutambula obulungi, osobola okwambala, bwebaza kuba Katonda byabakuwadde. So mu Ramadan muno tugamba alhamdulillah byonna bitambula malidati sana. Awe nyiri mu Ramadan. Yes nyabo. Tuli mu Ramadan. Bebe kulu musiramu yatute Alex muhangi mu koti. Bonna bakwano bo. Kituufu. Sagala omanye ekintu kino maze banga nga sinkyewalira ddala. Kivula tonda bina ku koti. Not because sola genda wabula nga sagala ndabike ngo are taking the sides. One, Bebe Cool is a senior man, very senior man. Muhangi is also a senior man as a businessman and also a comedian. Kati waberawo obutategeeragana oba bya ssente ndowooza egos ziri waggulu. Bebe Cool is a very big-headed man, very big-headed man. Ate ne Muhangi naye ali egostico, alina okukakasa. Kati ebintu bino biri bwobigatta bigenda tuleetera omutawaana omunene era teweewuunya okuba nti ne mu kkooti tebalaga 2 weeks okuba nti bateesa kyekigenda kuba kyangu Bebe Cool kuteesa na mwami Muhangi. Yes, Muhangi actually ayinza okuba aliwere naye Bebe Cool alina obusungu bungi ate ayagala kulaga kukakasa nti nze bw'oba okinkoze saagala oddemu okikole muntu mulala. So I don't see any sort of enteeseganya egenda okubaawo ku bantu ababiri abo. Kisuubira kuba nti jja kubeerawo ekitali oba oliawo kirungi kiyinza okutwala ndowooza abantu bano okuteeseganya kisuubira kiyinza okutwala nga Geno MK okuyita ababiri n'abaga bannaye tukolebwe kuba bwe bayinza omuwuliza, but other than that sirowooza nti wayinza okubaawo embeera yonna ey'okulaba nti tulaba mwami Muhangi ne Mr. Moses Sali aka Bebe Cool kuba nti batuula ne bateeseganya. I don't see that happening. Wotunulira omusango guno lowooza ensobi eri kwane? Saagala kubuleminga muntu kumusalira nsobi naye bonna bakyamu inewe. Omanyi kankule kalo ffenna tunyiiga tufuna obusungu. Omuntu oyinza okunyiiga oli n'akunyiiza kino, ono n'akunyiiza kiri, ono n'ayogera nawe bubi. Naye at the end of the day ffenna we need each other. Obusungu olwaleero oyinza okufuna, but after some time tebujja kubeera kiringa bya bufuzi nti mu byobufuzi abantu babeera tosobola kunyiigira muntu forever. Ekiseera kijja kutuuka oyogere naye. Omuntu eyagwa akalulu mu 1980 mu myaka 2-3 ate ayinza okuba nga ye vice president oba ekitala kyega. So olwekyo nze ndowooza okusalirawo mu kusungu especially ewa mwami Alex kwe kwaviirako ate ne Bebe Cool ogamba nti oba oyogedde kino ekigambo nange ndi muntu nange kankulage nti nsobola. So for me nga bwe gambeko nti omwali big headed omwali egostico kati ojja kwesanga nti abantu babiri bonna who actually are old people bayinza okuba nti enteeseganya ekyali ddala obuzibu kalu. Ekyokuba Kamiliyoni tali mu ggwanga kigenda bakosanga yewe yayogera kuba Kamiliyoni yateekayo n'agamba ye yali badde ataasa Muhangi naye kizibu tali mu ggwanga. Well, that one I can agree because Kamiliyoni ali cruise nyo ne Bebe Cool abantu batamanyi oba oliawo ate ayogera ne Muhangi oba oliawo Kamiliyoni yandiyambye nnyo okukonvinsinga Bebe Cool nga waali nga sisimu namuga nti Rasta tutuule olikyaliwo tulabe bwe tukwatagana ekintu kiveeko. I think in a way Kamiliyoni ayinza okuba mutuufu singa waali oba oli ebintu byandikise kivula nkugambye ki abantu bano okutuula kigenda kwetaagisa omuntu ali strong, a big person, which is why I mentioned Geno MK oba Kamiliyoni to that level. Kamiliyoni is a senior person in music ate mukwano gwa Rasta that much yasobola omuga Rasta kintu kibeerewo ekiti. So ayinza okuba mutuufu enewe obutabeerawo kwe kuyinza obutaleeta nkwatageneyo mangu. Omusango guno gwagenze mu kkooti abantu bangi bajjonkedde Bebe Cool ne bamugamba naye Bebe Cool ku bbanga lyamaze Kampala wano mbu bwe Kampala no Alex Muhangi yamutegeka. Ate bannange Ugandans namwe mubeereko we mukoma. Omanyi kalo Abannayuganda nabo batulwa bya omuntu ayinza okukola ekintu kyandikuzuula pressure kyobola Bebe Cool taking time ye. Ekyo sekyandibadde kituufu. Bebe Cool essaawa zino y'omu ku bayimbi abasinga obugagga mu Uganda. Bebe Cool tabeerawo ku performance zaakolera kyobola baaseera. Performance ya Bebe Cool ya miliyoni nga 10 ng'oli mu Kampala. Kati wona amutwalanga ewaffe fotofoto oba oyima ate bikyukamu. Kati sirowooza nti omuntu ga nti amuwadde ssente za wiiki
bwamuwadde obugagga. Bebe Cool is a rich man, that's a fact. He's running a transportation, ali mukola nguudo, ali mu bintu bingi era omulaba abadde I think yakabube UK eyo yabadde agenze kutwala abaana mu bya mupiira ne album ye empya eyo, so nsuubira ekyobugagga ye mugagga. Ate naye ate omuntu okuba nti alina ekintu tumunyigiriza olwokuba alinamu ssente ate ffe tugyeweti. So naye nga bottom line kalo Mr. Muhangi alina okukwatagana ne Bebe Cool through someone else omunene oba gwayinza okukkiririza mu kwadde abantu nga babiri bensuubira Dr. Jose Chameleon, Bebe Cool asobola omuwuliriza and probably General MK. Abantu abasinga bakimanyi oli mukwano gwa Bebe Cool ate era bakimanyi oli mukwano gwa Muhangi. Kituufu. Since Chameleon tali mu ggwanga lwaki tobayambako? Nkugambye bonna ba mitwe minene. Abantu abo babiri bonna ba mitwe. You see, omuntu ng'omukyaliwo ng'omumanyi nti wa mutwe munene naawe akusobera akutabukako. Kakati Muhangi ojja mugamba asooka agambe utali nnyini. Because I have tried. Okitegeera ndo. Rasta gamba lasagala ku. So these are two big-headed. Ngabwe gaye bantu ba they are stubborn. Alex is a stubborn man on musajja to kizibu. Era what I can tell you right now. Nti kigenda kutwala omuntu w'amaanyi ennyo. Kino mark my words ennyo okutuuza abantu bana bagambe. Otherwise Bebe Cool ali serious. A very serious person. Walabye KCC Muhangi versus Uganda. Alina mabega nnyo bw'ati yetadde naye nga ali serious tagenda kukita ate ne mwami Muhangi agamba tozaabike anti wabawulidde mbusimanyi n'omunene ate n'ekirala nga bona buli bagamba buli omwayi n'omunene abanene essaawa zino si ekikulu ku harmonizing nga kukolagala lyawamu kutwala industry mu maaso. Ebbanga libadde mu music industry ogirabye ebadde entambula gye badde etambulamu buno obudde olaba etambula etya? Tuyina ekizibu. We have a big problem. Ate ndowooza n'ebyobufuzi bino nabyo byonoonye music waffe. Wakakati buli muyimbi buli muntu alina waali ng'agende wa mwami Kyagulanyi nga muganjagala tiketi. Eyandibadde aconcentratinga mu bitone n'okuyimba ng'abivaako. Ate abayimbi nabo balina okimanya nti kitegeeza okuba bakwagala ng'oli muyimbi nti bwe bajja okukulonda. Abantu abalonzi balala byabwe birala nnyo nnyo bategeera entegera yaabwe endala. So music wetwogerera for me yandibadde ali a bit polished, sound omulala mulungi, naye message ebulamu ntono. Ojja kwewuunya nti abantu kati tebaagala nnyo music kati nga nolabye I think mwami Kabuye Semboga n'abalala abantu baagala nnyo music gwe basooka okuwulira oyo ojja kukibolaba nti abayimbi abo nga oli omwami Ansebatta abajja ne bagenda ku Serena ne bakola nti abantu bajja mu bungi. Kitegeeza music ona aliko abayimbi esubira nti baliko basobola okutegeka ne bafuna abantu ngabo mwami Sebati bali. So ekyo music waffe yandibadde progressinga nete tuli confused nti politics atawanya mwimbi yandibadde yagamba teka tugenda mu byabufuzi n'abeera laid back. Yandibadde alowooza nkola kino era obuyimba ojja kulaba bubeerabeera awo ne bazinazinamu tebulina nnyo makulu obubira nga bivaako yenyamu mundabayo kiragiza music agenza asereba tetuli ku scale bwe tuba nti twandibadde tuli akalimi kalimya scale yaffe teri past 70 tukyali 60-50 tuba tulinya ate netuddeyo wansi nti n'abawandiika kati bali confused a bit bamanyi tuwandiike ki abayina twagala nnyo bipakupaku kati the message the ability okuba ne vocal ability eyo lacking a bit today ate tekyaffectinze music wabula naffe abazanya emizannyo bano ba theatres abo nabo ojja kulaba nti nabo empandiika kati ewaba awandiika lwa pressure eriwo naye nga tekisaa kuwangala. So nekyo music waffe tali mu kugenda nnyo maaso ate takka nnyo wabula ali awo in between 50, 60, 70. Akasembera ddala Bebe Cool kino kyeyakoze tekigenda kutiisa abantu abakuba music we kubanga ekituufu ddala kiri ku content. Nakugambye mukyala Karo nti you see Bebe Cool tulowooza nti alina abantu bamanyi balaba kuba music we but for him is against Muhangi. Mwami Muhangi either to apologize, either to come and say you know what I messed up, I need you to look at me as your brother tulabe nti tusobola kwatagana wamu. And in a way ayagala Bebe Cool that's a fact. Omuntu ayagala Misa Kisemakula ayagala Semakula, omuntu ayagala mwami Kyagulanyi ayagala, omuntu ayagala
you know buli omu abane teri muntu atalina amwagala so eyagadde kati oyagala nga Bebe kutalina bivulu I rather events bamuyiseko alina performance agenda okukolako at this is a small case ebyo bityo tibirina kibimu affect it can't even affect him anyway tiwe kibirina ate yase muntu no so that cannot affect him never naye nze nsubira mugana wange Alex muhangi ne mwami bikulu njagala bakwatagane kwa ensi tubona balungi kati nga bwe ganze bona abantu bange ate tubeera mu kyalo kye kimu fenna tuli benakawa kati ono najera ono kiwatule kati basically oline bwaba ave waite woli namugamba halo nono nze nsubira tujja kufuna tusuubira era ndoza nja kusaba abakulu ab'amaanyi bikikwatako Kamiliyoni taliwo kati gwe tusigaza abaani jeno MK batuuza abateeke wamu toyanza